Boda Mujeyo. Yesu muri wala. Kati mkoleta uspacing. Don't interfere with my work. I'm directing. Let him back even here, no problem. Abanda kateka wali. You are not right. Only one car. Only one car. Yes. Only one. This one is going to just select him one and one car. Just one car. However, that's a one. Yes.
Kone 12 Never had a million. Kone 12 Record. Era buli yategese okubba akalulu. Awedde. Omugala wa Kasuku. Bana ogenda bakuba akalulu. Sogelema. Chiwedde. Alasigadde tusirike. Let me express my deepest gratitude for the privilege of addressing you all in your different capacities. We stand before you. We stand before you to rebuild our own industry. We've come to unleash its good working relationships with other business stakeholders. We've come to serve. We've come to open up a new chapter. Yeah. We are going to legalize our music industry. We are going to make it a legitimate business. We are going to be united. I've come to unite all. I've come to serve all. I'll make sure that we are one, and that's what I have for now. Mulimi orutegereke ko mulungi amanya gange nzise manda manzulu abasinga bukakisana mimi ndi maso gamwe nga uma president mimi ndi maso gamwe kuwomu mimi ndi maso gamwe kuwekolagana tugenda kulwanirira amateeka gaffe abayizi tugenda kakasa nti okuyimbwa kutwalibwanga bizinesi n'olaba emirimu emirala tugenda kulwanirira ekitiibwa ky'omuyimbi era omwana wa geto yenna aleero ng'oyimba funa kaadi ya uma ogenda kukubira ogenda kukubira mugamba pulezidenti bandidde naye badde ninaki badde nina kaadi nsabise nnyo okubalaba ebirala njabbi bagamba kulokuna press conference. Bane mwe bale kujja ndoze biralo gaye tugenda byogera mu press conference nange emikono 12 gye tuse najo wano 12 gye lisookerwako kati buli ajja mu kalulu jamu ng'oli redde ojjo oyambadde pampa kuba DJ betumala after 5 minutes okubese batanga tugenzi kani mulaza kagala kati katufuge muno katuwemu omuyaga kuba twatumadde abalamu ne bataleeta kintu katutume omuyaga kale kibalume
yani Anana abijjawo musajja kyayogera weereza omubbi akwata omusajja ayogera ne wesi president omusajja ayogera ne ku kyalo kwabeera si kansala bannange obukulembeze buva wa Katonda bannange naffe tukkirize Mansuuru sifa abamutumye Katonda ye yamutumye mukkirize abali eyo abatulaba Mansuuru yamulese Katonda Mansuuru simanyi gye yavudde Mansuuru mwana wange beerawo Mansuuru yakalulu Mansuuru industry yali yagwa 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 kisinga okubanyiganga mu abayimbi okulembeze bwawuma nkolagana abayimbi tetulina we twesanga ne twegatta ono ye muyimbi amanyi Bebe Cool wankupate Bebe Cool amanyi nnyimba tamanyi muyimbi ono ye muyimbi amanyi buli muyimbi okuva ku Olyani Record era Butida mpaka ku Bebe Cool mpaka ku Fresh Kid bonna abayitamu mwana nga bonna bakyalibe mwana ate omusajja akoze ebintu bye nga mwana muto talina gyagenda kuddukana ono biggest rapper okitegeera kati tuleze omusajja alina obwesigwa omusajja mulasika ate musiraamu waliyo kirabyeko naye ate gwe wasuddewo omukulembeze bwa rapa omanyi ono munene asinga hip hop ono nze ndi munene okusinga hip hop wa Uganda tulonze King Saa kuba yasobola tulonze King Saa kuba yayina obusobozi bonna tulonze King Saa ng'afaanana nze ng'afaanana buli muyimbi tulonze King Saa ng'atufaanana tulonze King Saa nga enjala gye tulina agimanyi bwe twogera ku muyimbi upcoming King Saa yabairako upcoming bwe twogera ku rising star King Saa yabairako rising star bwe twogera ku new generation King Saa yalabaddewo ku new generation up to this generation bwe twogera ku bayimbi abaakabi we are talking about King Saa yekyali nange bwe nasooka okulaba ng'akuba cricket ovo ng'akuba freedom city ng'akuba by the King Saa obutebera bya nakasitola akamu yavuganya kwa n'omuyimbi omwera namusinga okitegeera kwegamba King Saa ayina obubonero bonna obw'omuyimbi okubeera president ekirala obukulembeze buva wa Katonda simanyi na Allah subhanahu wa ta'ala mu kisibo kino gye yatugemulidde Mansuuru ama Allah akuwa amaanyi eyakulese mu bukulu ogenda kukawangula kuba I see the industry has been dormant the industry has been dormant the industry has been dormant for years the industry has been dormant. Mumukiriza mne Bebe Cool yagambye tasobola. Tetugenda kukkiririza mu muntu yenna tuwerekera King Saa ye president tetugenda kuwuliriza Bebe Cool tetugenda kuwuliriza n'abawagizi bali eyo mbagamba bakama baffe tugenda bawuliriza wamma ne tetugenda kuwuliriza Bebe Cool essaawa eno gye twogererako we are booming the industry kati laba ekiri mu Kampala ani ataddewo embeera King Saa industry ebadde yagwa emyaka 8 by the way today I'm celebrating the independence of the Ugandan music industry ebadde yafa ng'omusika tetumanyi agenda okusikira industry ebadde yafa nga ne Maiti eri ku National Theatre industry ebadde yayabika Bebe Cool temumunyumya afazali munyumya ku Cindy agenda okuvaako temunyumya ku Bebe Cool temunyumya ku Bebe Cool yali yasimbyewo kuki ye lwaki munyumya munyumye kati agenda kuwulira kye bayita small size Bebe Cool anywa shisha wabula kira kyanywa shisha Salamu alayhi wa barakatu watuuka ku lunch enjala emuluma wanjawulo ne obuzibu bwatuuka ku lunch enjala emuluma shisha ya mugano okusiba yalwala enkindo kati n'ekirala kano kalango okuva olwayo temuddamu kwogera ku King Saa okuva olwayo temuddamu kuŋŋoola president mubeere nga mweyisa bulungi kuba waliwo ne gwe mwayogerera ne mugamba mbu Kyagulanyi anywa amasada n'agenda ku ballot paper era n'avuganya ku ekyo kati kikye mwagala King Saa kyasingako ku babiri ayina diguri 2 yasoma business bano benjogerako tebalina degree balika balina degree in destroying the industry